Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Bwe weegatta n'omuyimbi w'ensingo oli wa gospel n'okola oluyimba oluyimba nolusiimibwa Katonda era lusobola okukoma ku mitima gy'abaana b'abantu akaloosa ako lwe balusinza eggulu lyanukula bulungi nnyo omanyi lwaki nti nze nnyinza okuba ninawe situuka ng'ate oli omulala alina waatuuka tikangeze masavu nyimba gospel nenfuna kabako banange nansonyiwa ndadde kulimpirye oli okumpirie emanyi nti kabako ajja bantu bali abamugoberera bajja gamba olaba naye ayimbye ku Kristo kitegeeza ayimba Kristo kyo gwatamanyi Kristo kati kankuye okumanya Kristo buli omu alina mu ngeri ye nga nawe wootuula awo gwe ne Katonda mwe mumanyi Katonda manyi ky'oyitamu gwe nawe omanyi Katonda ky'omusaba nti Mukama mpita mu kino otegeera bino betugamba nti ndi mulokole omwegenderezanga nnyo omulangira teyeerangira omulangira bamulangira bulangizi nti oyo mulangira nti oyo mulokole ebikolwa byo ojja kwewuunya betugamba nti kizikiza goloza lwaki omuti gw'amasanyalaze oguleeta amasanyalaze guli mu nzikiza nga tegugaba amasanyalaze agaaka onfuna kino kyetugamba nti baganda baffe okwega ate bali bwe twabagambe nti mujje eri Kristo oba mujje eri Katonda ebikolwa byammwe bikyuke waliwo ekyawandiikibwa ekiclarifyinga ekigambo ky'oyogera oba just gweoyogeranga gwe omuntu ky'owulira bayibuli we yagamba mukama waffe Kristo yatugamba mugende mubuulire enjiri wabula temukkiriza bali babuulira yaabwe onfuna kati nze wenzija nenkola oluyimba nekabako lwa gospel is it bad mbambulidde Kristo nga mpise mu luyimba wabula sityobodde kitiibwa kyange otegeera nga wosanga omuyimba wa gospel ayimba gospel kituufu naye ate ng'ali mu kabaala alina ate biri opposite byakola ki byakola onfuna mu byonna tubaddewo maximum media muno njagala ombuulireyo ekifaananyi kimu owenansana kifaananyi kiki kyemwali mukulabyeko nga yeekubisiza ng'akuteeka giraasi era always abakutte mu nsawo ye waati oba oluusi abakutte nakakoti ke waati okitegeera you agree with ababiba gospel okwegatta n'abensi definitely as long as eimuyo gwe masavu kulabika ng'obuulira abantu enjiri naye onogamba nti kambe ensikemu ani agenda obbabuulira okitegeera nze waliwo wempakanya okitegeera tobabeeramu nnyo wabula funa limitation ogambe muganda wange jja tukoleyo oluyimba tubuulire enjiri si luyimba kuhitinga wabula kubuulira ki njiri kale submission ya promoter big save program oli batugidukanya njagala oweyingemu kyolaba ekikukolera kansoke mpulize musumba redeemed nga tunagenda mu bulango musumba dakikanga 2 soko otangaze ku nsonga ze kizikiza bwe kyegatta n'ekitangala muvamu akaloosa akawunyira Katonda ekivumbe Yesu Kristo yebazibwe nnyo amazima gagano omulokole bwe yegatta n'atali mulokole ogenda okuyimba oluyimba lwonna Katonda olutalukkiriza kubanga ekizikiza tekisobola kwegatta n'ekitangaala ne baweereza ekyo kimu ekyokubiri waliwo ebintu ebigavaninga okuyimba eri Katonda oba okuweereza eri Katonda ekisookera ddala enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo oteekeddwa okuba nga otumiddwa ekyo kimu kubanga ebyawandiikibwa ebiri nti banaabuulira batya enjiri nga tebatumiddwa so which means ono atanaba kulokoka Yesu Kristo teyamukkiriza kugenda kuweereza enjiri oba kuyimba tamutumye ekirala okuweereza Katonda mu music oteekeddwa okuba nga oli anointed with the Holy Spirit Katonda atanaba kulokoka tabaako mwoyo wa Mukama talina mwoyo mutukuvu okusinziira ku byawandiikibwa ekirala gospel music in fact nze nga ndaba abantu ogera ku gospel music naye ate netanyonyola which kind of gospel kubanga there are different types of the gospel waliwo enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ate waliwo debaita another gospel ng'eyo teri mu kigambo kya Katonda naye abantu nga bagibuulira Katonda atanaba kulokoka agenda kuyimba what kind of gospel is that
eyamukama waffe Yesu Kristo gwatanaba kukkiriza yamazima amanye ekigambo kya Katonda mukama waffe Yesu Kristo yebaziwe so nze ndabira ddala nti omuntu atanaba kulokoka bwe yegatta noona eyarokoka tebasobola kukola music mu nsi ey'omwoyo Katonda n'agirecognizinga naye wano ku nsi abantu basobola kugamba nti eyo gospel music bafudde omuyimbi nga bamutute mu bbaala bamutwalawa wenyininyini awo tugenda okuwumulira mbaseotegeeza oba sekyo n'ogenda ku mukutu gaffe gwa KTV Facebook page n'otekayo endowoozayo naye nga ntumiddeko mwenna abatulabira ekabowa kyemukola kyamaanyi nnyo nyindala ndowooza maaso kaawo nja kubamenya amanya badazovu naawe bwetuwumuliddemukko omusumba Redeemed abadde akyatangaaza njagala tubeere brief naye nga tujjayo ekinyusi wabanga waliwo scriptures eziri attached ku bigambo masavu byayogedde well and good because tulaba abayiimbi bangi ssaawa zino mu gospel industry ababacking ekintu ekyo omuyimbi omu yaŋŋamba teyagamba nze ng'omuntu yatugamba nti ye buli lwe yeegatta n'ab'ekisacula alina kyabajjako n'ekirala alina kyabajjako kyate n'ekirala buli lwagendayo alina abamusabira all over the world so aba anywedde so bwe bagenda ku stage ezo abeera well equipped musumba Redeemed ekyazesa genda yabyogera simanyi gwogamba nze ngamba kati nempa munengane nange ngenda kwogeza ku mwoyo basome okukyawandiika omanyi kiba ekizimbe ekiwanvu ennyawo nange ngenda enteekawo ku kyaki waggulu awo sandi musumba onondeininga sina buzibu okolera mukama ku besiti onobalangayo ogula kisabayanziza musumba Redeemed musokotanye ensonga gyetubaddeko ey'ekitangala kwegatta n'ekizikiza kansooka ensoma olunyiriri Abakorinso ekyokubiri essula y'omukaaga olunyiriri lwa 14 I will read it in English it says okay Abakorinso ekyokubiri mukaaga 14 kati abasoma bagendera ddala mpaka 18 yes mukaaga 14 mpaka 18 naye tujja kusoma 14 Be not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? Okiwulira ekyo kankyogere ne mu Luganda bakiwulire bulungi abaje abawuliriza temwegattanga n'abatakkiriza kubanga temwenkanankana kubanga obutuukirivu n'obujeemu bugabana butya oba omusana gussa kimu gutya n'ekizikiza kati era njaga kubuuza omwami Masavu oli mulokole ndi anti obulokkiriza Yesu Kristo n'obatizibwa mazzi anti olaba musumba bulinnya erya Mukama waffe olaba musumba nze ebikolwa byange gwe byojajinga ate ne Katonda byamanyi birala Big Masavu Matayo 12 lugamba buli muti tugulabire ku oli kitangala Masavu mu buno obulokole bwe tutambula mu tosobola kwewolereza gwabampolereza gwayagala kumpolereza naye abantu bamanyi ekibala kyoli kyendi ne Katonda amanyi ekibala ebimu ebitta obulokozi bwaffe oba ebitta ngaffe abalokole ne generation zaffe butamanya kikyoli n'okwekkiriranya kyangu nnyo okugamba nkola bulungi naye ng'ekyamazima omanye ekiri mu mutima gwo yensonga lwaki nkugambye olunyiriri oluddeyo olwekenenye bulungi kubanga kyangu nnyo omuyimbi wa gospel gamba ayimba gospel ngera omwami ono bwe yabadde aleeta ensonga ye n'ogamba nti oyimba gospel naye gospel kyawukana nnyo ne ku kigambo ekyogerwa ngera bwe yagambye oyimbye n'omuyimbi ow'ensi gw'oli muntu amanyi ebyawandiikibwa ojjudde omwoyo oli gwoyimbye naye asiiba mu bbaala anywa mwenge abeera mu kuwemula bino si byogeza bukyayi kuba be baganda baffe be tubeera naye ensi ze tuvaamu zikola ki zaawukana and the spirit behind each and every one ayawukana mima nga tonagenda wala bayibuli eno ogiraba mulimu akantu kebagamba tulyazanga amaanya wawulira okimanyi nti Jerusalemu yaffe y'abadongo eryawa
Makindye okimanyi nti Jerusalem yaffe eyo waggulu awe Makindye Jerusalem kikyotegeeza sagala wa like emikisa gyaffe egy'abadongo lindako nkyakunyonyola ekifo kale kyonna whatever gwe ogiyise ekisangibwa mu studio ennyingi yakyebuuziza ng'okitankittanya Makindye wali studio breakthrough zaffe zonna we ziri edda zaali Kawempe naye studio zonna z'owuli abaproducer bonna abasinga amaanyi Makindye Seguku Makindye Seguku era n'abayimbi abasinga gye babeera erina amabaala gaabwe gye basinga era wewali gonna amatwala gonna amasaza soko gye okimanyi nti eri gyogamba nti ki Makindye okimanyi nti oli omwana ayinza okugamba nze okukolera omuyimbi wa gospel be basinga okudduka ne ssente zaffe kankoliremu wasachula kati ani abagoberedde bayibuli etugamba tolyazanga amaanya naye ate nga mu gospel fe tusinga okulyaza amanya fe tusinga okumanya bayibuli lindako mima lindako mu gospel fe tusinga okulyaza amanya naye wasachula talyaza amanya mima toyaba kumanya Makindye awo tolina sawa zineeno abagenze jaga tuki cause topics twina zilinga na 2-3 to breaking it down abayimbi ba gospel abagoyinza an extra mile ne ba collaborating enyimba n'abayimbi bensi what should we term those songs to be? Give it time, listen to that song. Musumba Agnes Musumba Bigaba abayimbi ba gospel bangi bakoze enyimba n'abasakula enyimba ezo tuzitwale tutya nti tuzirya wezito nti newe baluwoko omwoyo lutya sijja kuzimenya amanya akawo akazivaamu Mukama tekamusanyusa nze nzikiriza nti akawoowa akava mu nnyimba ezo tekasanyusa Katonda naye nga sinnabagenda wala ogambye waliwo eyagamba nti asabirwa abegayiriza abantu naye bwe nzijayo ennyiriri mu bayibuli tulagibwa omusajja ayitibwa Sawulo yaliko omwegayirizi Kayingo Katonda gwe yawuliranga ku lwa buli nsonga bayibuli ejja nemujulizaako mu Yeremiya nga Mukama agamba nti ne bwe nkomyawo Musa ne Samwiri na omulala waliwo awo nabbi gwe yayogera basabire Isirayiri sikyasobola kukyuka kubasonyiwa kati abakusabira si kyekikulu naye yenkolagana yo gwe omuyimbi ne Katonda so ekitegeeza bwe mba nina abeegayirizinga ndi MC Matsi naye nga mu mabaala ngenda otambula bubi ne bw'oba n'akakadde k'abantu nga bakusabira ekikulu kiri nkolaganayo ne Katonda Yesu bwe yajja n'atufiirira yajjawo ebyaba mediators kati ffe tukola tutya kati tewali muntu ajja kukolera nkolagana ne Katonda nti munnange ono aginkolera nze kankole ntya kantambule nga bwe njagala kansaatuukire mu Mukama kati mwana wa Mukama ekirala bayibuli yetugamba nti abaana ba Alooni ne bagenda bakwata ekyoterezo ne baleeta omuliro ogutakkirizibwa awatukuvu waaki wa Mukama bayibuli yetugamba ndi Katonda yabattirawo kati bino byetugamba nti tugenda kwegatta n'ab'ensi tukole ennyimba nabo nti Katonda ajja zikkiriza ezo tezikkirizibwa Mukama zisavinga our own purposes musumba wange nina ekibuuzo kati ogenze kirungi oli mama waffe mu Katonda nina abantu babiri bengenda okuwa okitegeeze ndese politician wali politician ayogera mazima balimba ochegeera ndesani lili puzzle mu church ani gogenda okusooka okwatuza ku babiri politician ne lili puzzle musubatula mu kamera bamwe mumwe short yiye olese politician ndese politician talimbye bitooke byebigwa nono lili puzzle wesatula alimba musasula ani gogenda osooka okwatuza kubanga Bible gatolimbanga okwatuza saka olirize taata wange Bible egamba nti omuntu akkiriza na mutima gwe n'ayatula naki n'akamwake n'aweebwa ki kati sigenda kwatuza atakkiriza nga teyeesali kala aniko izo kanti soko gyo yatule nkulaba moyo ngamba jangu yatule
ebintu byokwatula mukama tapetulaga nti ono ayengedde wakwatuza omuntu yavaayo ng'aweereddwa ekisa naga olwaleero mpanise byonna mbitadde anti wali okwatula kwa kamera okwa tiktok kemwagala amachache nakuzo mwagala okwatula kwa tiktok ebintu byaffe bye tukola si byakusanyusa abantu mwagala viewers naye ffe tuliwo kusanyusa Katonda ekyo mukama kyayagala omwoyo wa mukama kyagamba ekkanisa so sinze kyenkola ki kyenjagala tekirina buwangaazi naye ye ekimusanyusa kikola kitya kiwangala and it will cut across generations so tetwagala kuzimba bayimbi bagenda kukoma nkya oba bagenda kukoma leero twagala tuzimba abayimbi nga ne bwali baavuddewo omulimo gwe gujja kusigala gukola gutya kubanga tegwali mulimo gwa mikono gya mwana wa muntu wabula gwali mulimo gwani gwali mulimo gwa mukama kati mwennyinaze masavu nso okuyimba n'omumerika tekinfuula muki mumerika kati kyenkugamba okuyimba n'omuyimbi w'ensi ekyo bayibuli etugamba nti omusana tegulina kwegattana kizikiza nina ekibuuzo singa nzija nenyimbisa omuyimbi ono w'ensi nemugamba mukama nkwagala nnyo naye nagamba mukama nkwagala nnyo nga nze mbiwandiise okyegera nabyogera ng'oyo ddala bambi mu mutima kubanga ekiba mu studio yakubulire olina okukakana n'oyimba kyenyini ekyenyininyini kyebakola ki kyotegeeza okyegeera naye nakiyimba kyenyininyini n'omulaba nga bambi fesi yonna yonna ekulaga n'omubiri actions ezimu ezo kakati indako omubiri kankubire tulina ebintu bibiri mu media expression yo ey'omubiri osobola ogisobonuka awo alimba wanaayogera kituufu onfuna naye ojjako owunye wasacula gwe tugamba nti si kirungi nyimbe n'owasacula ng'ate ye yeetaga nnyo mukama lwaki siyimba naye n'amanya obulungi bwe kwekyo kyenyini kyoyogera Jeremiah 15:19 kandi some mu Luganda ono mwami musumba agenda jinsomera mu Luzungu Jeremiah 15:19 tusembeye tunyonyole bulungi ku nsonga nange ninayenda ngabiri Jeremiah 15:19 egamba bweti mu Luganda mukama kyava ayogera bwati nti bw'olikomawo kale ndikuzza olyoka oyimirire mu maaso gange era bw'olyawula eby'omuwendo omungi okubijja mu ebyo ebitagasa oli bakamwa kange balidda gy'oli naye gwe tolidda gye bali balokole tulekerawo okwekkiriranya ekituusa kiri ekintu kimu kwekkiriranya ebyomuwendo tubimanyi mu bikola ki masabu nawe amazima ogakola ki ngamanyi nti fenna mukama yatutonda ogu mukama yina ensonga lwaki yatonda oli namugamba abeere eri fenna tulina ebirungi n'ebiki naye asalawo omusango yatya naye bayibuli etugambye bulungi balidda gy'oli gwe tokolanga ki tolidda genda obabuulira enjiri naye tokkiriza bo bukola ki kubuulira enjiri kati nze kangamba ono omwana ono muyimbi njagala gwe pazo njagala tuyimba oluyimba lwa gospel katutereeza mukama ebirungi byakukoledde mu myaka gyo nze nduwandiise kankuwa example masabu wante tuli mukayana tupazo yenyini gwoyogera nze I follow every musician ndi muyimbi nze abasacula mba following aba gospel mba eza gospel ntono z'omanyi lirupazo gwogamba ebiseera we yali akubye hiti ye erigenda ogula emmotoka yatuuka ekiseera ne bikyankalanamu awo n'abanga agudde isemasi buli omu sooka ompulirize n'alwala n'obulwadde mu kulwala obulwadde omanyi coming again ye bwe yava oluyimba yalukola nani lwe baddamu ne bugembe asabira wa bugembe okusaba bannange omanyi ki omanyi gyasabira bannange tiktok fena tubayo n'abafumba katudde wali kubanga Minister Mima yayogedde Jeremiah 15:19 naye kanzire wano ku 2 Corinthians chapter 6 kuva ku 17 egamba wherefore come out from among them and be ye separate saith the Lord and touch not the unclean thing and I will receive you and I will be a father unto you
and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Muluganda era Kristo atabagana atya? Thank you. 17. 17 pa 18. Abakolinse ekyokubiri 17 waliwe twasomye yange koma 17 wano. Okay. Kati chenjagala omwami Masava tegena abo abawagira aba gospel singers and those who are singing such to sing together ababawagira njagala tegere kino nti omuntu atanaba kurokoka atanaba kukiza Yesu Kristo naye atwana akamwake nti Yesu Kristo ye mukama n'abatizibwa mu mazzi amangi mu linnya lya Yesu Kristo kugibwako ebibyo n'okufuna ekirabo eky'omwoyo omutukuvu oyo omuntu bw'abanga tanaba kukikola omwoyo gwe guba mufu which means Yokaana 4:23 mpaka 24 nti Katonda anoonya abo abamusinza mu mwoyo ne mu mazima kubanga ye Katonda muki mwoyo era abamusinza bonna abayimba ennyimba bonna abo buli enjiri bonna bateekeddwa okukikola mu mwoyo ne mu mazima kati omuntu bw'abanga mufu mu mwoyo olw'okuba talina Yesu Kristo olw'okuba talina bakufuna mwoyo mutukuvu oyo asinza atya ekyo kimu ekyokubiri in fact saga tukome ku bano bokka like abayimbi but kubanga music ekikola music owa gospel bingi tulina ba instrumentalists n'obwabanga mukubi wa kivuga n'obwabanga producer nga si mulokole olulimba rw'abakoze terusobola kukkirizibwa mu maaso ga Katonda. Yes, ekirala musumba kankubuuze musumba wali enjogera egamba banesa musumba tudde wano katono nnyo linako wali ekigambo ekigamba pichi evuga embizzi yevuga sheeka yevuga agenda mu ssabo yevuga twala church kati tojja kungamba musumba mu producer omulimu gwe kati kankwe baproducer abalokole omanyi producer abalokole bonna producer bali emakiri abasinga 95% linako musumba 85% awo oba 95 emakiri balokole naye manyi kyebakola kyebamanyi bagamba kuba kodi egenda oyingira omulokole okyegera naye lwakuba abayimbi bafe bana balokole abamu kati essaawa zino they are there to entertain, they are no longer doing what's supposed to be done. Njagala kuba ku topic kanfutegeeza ekyo nasemba ogenda mu studio kankuwa obujulizi bwange mu katonotono studio sigenda bagamba weeri naye mala kutuukayo producer bwe nagenda naye nangamba nti nanyini studio ayina esabo era lwakuba nali ntuuse wali nakola oluyimba olwo naye nagamba siddamu okutuusa lwe naddamu nentereeza bulungi nnyo nemanya studio entuufu nsobola okukola ki okukola ennyimba okuwa abantu naye mataringa era nyina omuyimbi omu gwe nalabye yabadde mu studio ka video akosema oba mwakalabye kadakika ng'emu oba bbiri awo waawano yabadde nga muzungu producer kirabuka muzungu naye ng'ayambadde silivres ayina tatuuzi wano nalabye nga enviiri nsibe zino mpanvu naye ng'ayimba oluyimba ate bagenda lukuba nze manyiri lwenafuluma bweriti bagenda lukuba abantu bagenda lwagala nokyo nze njaga kutegeeza ne studio gyogendamu emataringa oyinza okuba nga oli muweereza nga wayitibwa naye n'ogenda mu studio neyonoona oluyimba mu nsi ey'omwoyo kubanga twogera ku kintu eky'amafuta kati producer bw'abanga ebyaddala talokose ekyo kimu ekuba ennyimba za kale ez'abayimbi b'ensi ate yekuba ez'abalokole bonna olunyiriri kati musumba kankubuyire bayibuli eno yenyininyini egamba ogirabe eno lindako bayibuli yaffe eyo tugamba eto eyinyiza okulokokera wano kale musumba bayibuli yaffe eno yenyini yegamba owulira nti lekerawo kugambanga mukama ebizibu wabula lindako musumba wabula ebizibu bigambe leka ebizibu obigambe mukama waali ofuna togamba mukama bizibu wabula mugambe ebizibu bigambe mukama waali kati njagala mbabuulire baana ba mukama amazima gabenga mazima tetukkirizibwa kutabagana n'abamisiri kubanga ekisookera ddala abamisiri abo nga bajja okukola ennyimba naffe baba n'ekigendererwa baana ba Katonda nyina recently firimu gye nalaba firimu eri yali eraga
omwana ono nga bwe yali ajja okutondwa mu lubuto lwa nnyina Mukama yamuyita n'amussaako ekirabo ekyenjawulo naye nga kigenda kweyolekera mu kuyimba. Omwana ono n'azaalibwa. Omwana ono bw'atuuka emyaka 30 omanyaga emyaka egyo emyaka gy'amagenda. Omwana ono n'atutumuka n'asituka Katonda n'amukolera n'atandika okutambula amawanga n'atandika okugenda ku bifo ebyenjawulo nga ayaayaanirwa olw'okuyimba kwe yali akoze eki mwe yali alinnyeemu kwe yali atuuseemu. Naye omwana ono wakati ng'aweereza lumu pasita we yali ategese worship night ati nga waliyo ne gye bamuyise agenda aweereze. Kati gye baali bamuyise agenda aweereze omwana ono n'abagamba sijja kusobola kujja musumba wange yakoze atya musumba wange yampise ngenda tulina worship night kati olina amuganze ngenda kuwe basa ya 15 eza $. N'agamba 15 kale kati ngenda kujja. Kati omusumba atuuka bamuyita ayita mutabani wajja aweereze. Asha ye yajja namukuba akama musumba ali katuuti alangirira omwana waffe wawano ffe tumugurumize agenda kujja atuweereze agenda okwogera ebigambo teri alabika. Ng'omulenzi yadduse dda agenze eri alina n'ekibinja awo kyamaze okuteekateeka abamuwerekera. Kati nga bw'oba omuyise oyina obbateeka mu tiketi oyina obbategekera woteeri we basula. Naye eno gye yalaga teyamanya nti baali bamutegekedde dda olugwalwe. Bwe yatuukayo bamuwa n'aweereza. Bwe yamala okuweereza kati ebbaasa ey'$50 zebaali bagenda omuwa eza $. Ne balyoka bakola oli eyali agimuwa yali pasita naye nga ejenti wa Setaani. N'agimukwasa n'amuteekako emikono omulenzi ne bamuttulula. Kati omulenzi ono bwe baamala ne bamutwala waliwo gye batwala abagenyi baabwe abazze okuweereza babakoleko ka spiritual massage. Kati ne bamuwa bano abawala. Bwe bamuwa abawala omukola massage ate yavaawo yagenda okugira nga yeebase nabo. Awo wennyini bamuweera kati kamassage. Kati nga Setaani yategeka ebintu ebikompola 3 byagenda okubisa omulenzi oyo kubanga yatulugunyanga obwakabaka b'ekizikiza ng'ekikompola ekisooka kya grid ze ssente. Ennaku lwaleero abayimbi baffe bayimbira baasa tebakyayimba kugulumizaani Katonda. Ekyokubiri last abaana abayimbi abo omubi abatega kye bayita ki last. Ekyokusatu tutumu. Ebintu ebyo ebikompola ebyo 3 Setaani byakola ki. Kati omulenzi ono bwe bamala omukola ebintu ebyo era yasigala akyakola ki yasigala akyaliwo amafuta geeraga ayimba nebyekola ki nebyekola. Naye mwana wa Mukama oteekeddwa okumanya nti faani bwe bagizikiza wali ku soketi esigala ekyakola ki ekyatambula. Ekyo tekikulowozesa nti Mukama akyali ki akyali wamu naawe. Ayinza okuba yakyaluka ki yakyaluka dda. Omulenzi ono bwe baamala okukola ekyo ne bamuwa $50 ekituuti ekyo kye yalinnyako kyamuttulula. Emmeeme ye ne bagikwata straight wansi mu magombe ne bagiteeka mu kacupa ne bagitwala. Naye bagitwala nga waliyo emmeeme z'abantu abalala nnyingi lirikomera likola ki likuŋŋaanya. Kati mwana wa Mukama manya tegeera gwe omuyimbi acacaliza n'abayimbi b'ensi tibe bakolera ettutumu. Tebagenda kusuula emmeeme tebagenda giwamba lunaku lumu naye buli lunaku bagenda bagisika okutuusa lwe balikola batya lwe baligiwangula. Era ebiseera ebisinga ebisudde abayimbi baffe aba gospel babafunira abayimbi ab'ensi bajje bakole collaboration nabo balyoke babasuule babatwalewa. Tugenda tandikirawo Musabadde simanyi nti sente embi naye we nakomagaba ngenda okutandikirako how best can gospel ministers use their talent to talent for God's glory and to his people. Yakuwa talanta okoyesiza talanta eyo okulabika nga Diana oyo nga tusaba naye angambe kwali she streaming live. Gwabadde asaba link anonya link genda ku X to stream live ku X, that is
Kingdom Media ojja kulabika nga osobola okuba muno atasobodde kubeera kumpi ne TV aleke nga streaming ayinza okuba muyimbi buno obubaka bugenda kumuyamba n'abasumba ab'enjawulo abaliko bambi kimukola kyamaanyi nnyo nyonyonyere ddala kale wayagala ogende bwera okunoonya ku ssente omukisa guguno weeguli Calvin Kayanja president w'abankuba kyeyo ne kampani zakolagana nazo okutwala abantu ebweru okukola beetaaga abavubuka abawala n'abalenzi okuva ku myaka 20 paka ku myaka 4 ogenda Dubai, Qatar, Saudi Arabia, UK n'ensi endala okukola nga cleaners, waiters, waitresses, security guards, airport cargo loaders, house managers, cashiers, supermarket attendants, caregivers ne drivers kuba ku namba y'essimu wammanga oyambibwe noti 7 nkaaga 21 51 oba noti 7 nkaaga 52 44 18 gende bwero nonyo ku sente enganda okole sente abaliko bonna jo flight nkutumiddeko poli nyonyonyere ddala yeno muyimbi wa gwanga asajja ayimba oyagala bakubaka myufu bamasanyalazi mama Gideon Habiba poli namwe na team prayer tower church abastreamize wetumuliddemuko nine kibuzo kyembalekedde how best can gospel ministers use their talent for God's glory and to his people omuweereza akoze atya okukozesa talanta mukama gye yamuwa abamu bannabbi abamu bayimba kitegeera abamu baliko anointing ey'enjawulo so that anointing ogikozesezza otya okulabika nga esobola okuganyulwa mu bantu ba mukama oba mu baana ba mukama bangi tubalabyeko nga omukubira ye price tag ye weeriwo talina bukadde bubiri tojja kujja niwabeerawo oli nga ye kyaki ye alina kujja kuyimba kukakakajja kutuulawo agende alina talenti kanisa gyetaaga naye nga wabbulwa abalala tubalabyeko nga yatesiza n'abagamba nja kuyimbawo ennyimba meka ennyimba 2 ekibiina kiba kikomeddwako nga kituufu ddala beetaaga akayimba kali akakoma ennyo ku bantu agamba mwongeremu 5 mwongeremu akadde beba maiko oli muyimbe mukama yakuwa ennyimba nyingi zirokudde abaana b'abantu personal akayimba kenjagala ennyo nyakako musaayi njaka kubanga program eggwa akayimba ako mwenga abayimbi mbu bakuyita ogenda okuyimba nosooka oyimba ze batamanyi bulungi n'otegeera nti katika musaayi ke beetaaga olaba totekana atira okujja n'ogamba ngenze ennyimba zange ziweddeyo ng'oyagala bakongeremu akakadde lwaki mukola ekintu ekyo talanta yo gwe ng'omuyimbi awo nsooka kwejjamu nze sirimu mwabo omanyi katonda bw'aba akuyita masabu sooka ondekenze njogere ensonga yange babuuzizza nze katonda ffenna bw'aba atuyita ayina by'atugamba okukola personally ng'omuntu nze mukama we yali ampita okuyimba gospel teyaŋŋamba nkonti tandika okuyimba gospel ngenda kusasula bwenti ogenda kufuna bwoti wabula nagonda nenkola ekyo katonda kyakoze eki era njogera mazima nga ndi ku TV zino nze nali simanyi nti lulikera n'olunaku omuntu oba omusumba nakuya naŋŋamba muweereza wa mukama tugenda kufunirayo n'amafuta ekyo kunze kyali kyaki kya muwendo okitegeera era nz'omu kino nkyogera nga ndi ku mpewo za TV wano ng'abantu bonna balaba teri lunaku wantu wonna we baali bampise nga bampise okuyimba ne mugamba nti sooka ompe emitwalo ameka newankubadde abamu basobola okumpita n'azimpa nga wadde simugambye nina ensonga gye njagala okugjayo omuyimbi owa gospel oyina okwepakeginga n'omanya ne kikyoli mu katonda kyekigenda ye katonda okusasuza so si gwe kweteerawo price tag eyebeera nga bizinensi gwekola ekintu kyoteekeddwa okukola katonda agenda kuwa empeera kubanga takuyitangako kumunoonyeza ki bwereere so nze kyenyinza okugamba ku nsonga yange eyo ng'omuyimbi wa gospel kubanga abayimbi abamu buli weweeteekako price tag ngaera kyogambye nti akwata akayimba n'amanya nti kano kati nze ekyo sikikolanga nako ŋŋenda awantu ne mbabuuza nobabuuza mwagala luyimba ki oba bampadde 2 oba 5 oba 10 niwe baŋŋambye okuyimba ennyimba 5 nzibayimbira kuba nze nkola ministry sikola business industry musumba Redeemed kati nzize wammwe nzizeewo abayimbi bajja mu makanisa gammwe kituufu balina talanta naye emize gino egikolebwa egimerukawo gye njogeddeko mbu mmwe abasumba mmwe mwabaleetera okutuuka mwabanyiganya okutuuka ku kisenge nti omwana ajja kujja tomuwadde n'amafuta alina okukola vidiyo empya alina okukola atya naye mwe abasumba ne mubanyigiriza abaana gatatandise kuyaaya bantu watu olina kakadde tonkubira nze kanisa ya Gindi sijja genda eyakuyita ajja kuwa buli kyoyagala
okiwulira abayimbi abatulaba mulekerawo twekwasa abasumba si ffe twabayita tunuulire eyakuyita bwembanga nkuwadde omukisa ffe tubawo ekituuti oyimirire mu kisa ky'ekituuti katonda kye yankwasa osobole okwaka ekyo kyokka nze mukama kyaŋŋamba omusumba ate nga lwaki sikuyita njagala ujja oyakire mu kisa nedda taata buyitaaga ekisa oyaki kubanga mukama atuwa ekisa ekye buli omu ekyenjawulo oyinza okusanga nga nze kyeriko kyamawanga bona akirinnyako naawe otandika okutambula amawanga kumusumba kyayogera mulimu n'abasumba ababi ge mazima nze kino nkyogera ng'omuyimbi mulimu abasumba abakozesa kubanga si bonna nti bayitibwa katonda tosooka kuneebaza nnyo si bonna abayatula obulokozi oba aboogera ku katonda nti bonna baki ge mazima musumba tukkirize mulimu ekyaki ezitali ntuufu ezikozesa obukozesa n'abasumba bennyini Zabbuli 34 onyole 19 bayibuli ege ebibonoobono by'omutuukirivu byebiki byebingi naye mukama akola atya amulokola bw'oba okyali ku ddaala ly'okuyitibwa ekigera kye eky'amafuta kiba kikyali kitono kati oteekeddwa okumanya nti waliwo wojja okugenda bakuyiseemu amaaso ekizibu si pasita akumye baasa ekizibu yeggwe amafuta tegannawera tonalinnya ku ddaala ly'abalonde naye bw'otuuka ku ddaala ly'omulonde n'obukadde 5 babukuwa ekitegeeza musumba newerimbanyimbanga ennyoza nze omuyimbi bw'ompita mu kkanisa yeggwe newatombadde baasa bwe biba nga nyimidde mu biro bituufu wajja kumerekayo omuntu mu kibiina akwatibwevisa agimpe kyaki kyenga bavisa katonda akikola bulungi era mpulira njagala nakkaaba olw'abayimbi abagamba mbubo ba gospel nga bategeka ebivvulu ne balyoka bateekayo emitemwa ne bagamba emitwalo miliyoni 2 miliyoni 1 twala 5 mujje tusinze katonda okwo tebakuyita nakusinze sookolindemukko katono omanyi mbalamukko nga mpisa abantu ku kyaki ne bagamba abagande okuyingira mu kyaki mulete emitwalo 2 twala 3 nga nze musumba wakoleki sookolindemukko katono nzikiriza music yeetaaga sente music yeetaaga sente nzikiriza 100% naye kati bwe tutanka ogifuula bizinesi ekyo kiba kibi mu maaso ga katonda kubanga bw'obuulira enjiri mu music nze mbuulira enjiri maybe mu bigambo mu kusomesa n'ebirala so nange kibaleemuko nga nkugambye okujja wano oba katugambe kati for example omuweereza yena ayina ekanisa n'agamba nti okuyingira mu kyaki okujja okusinza leeta emitwalo 5 tulina tebo ya mitwalo 2 tulina emitwalo 10 kati amazima gagano katonda otabiirawo ekirala ekyawandikibwa kigamba twaweebwa ki nawulira yali akigaana musoma kate nagenda musoma wakayinga ebivulu bike bya gospel wakayinga ebivulu bya gospel okukola vidiyo eziraga obulamu bwaki musumba nina ekibuuzo musumba nina ekibuuzo mukyaki mulimu abayimbi bameka mukyaki mulimu abayimbi bameka musumba mukyaki mulimu abayimbi bameka muchachiyo mulimu abayimbi bameka musumba muchachiyo mulimu abayimbi bameka soka ni mukoba basavu mulabi dala batole bayimbi ne goyi ya Yerusalemu erazenga Yerusalemu yemechi ngamba abasumbo baba abasumbo bwe twane sense okuba supportinga muchachiyo mulimu abayimbi bameka mbuli ayeri nyeri soka muchachi soko inde muko katono kati mwabasaba senti abatuterawo like emtemwa muwa mutegeeza nti musosora ekyo kimu mwina abantu bemwagala ekyokubiri katonda bwe yali akuyita yakugamba nti osabe sente abantu bajje basinze kubanga nze nyina ekintu kyendabye music waffe agenda mu kintu kye bayita the beast system
bisisi oba antichrist abantu bali kuteekateeka okusinza ensolo okuyitira mu music tovola bakatufunyeyo abo abantu abatanze okuleeta ebifu naye nga biringa ebyensi olabira ddala nga omuyimbi wensi bwakoramu ekivulu ne bano bwe bakolaki and you know that ekivulu kiba kitegeeza revelings era okusinza ku Bagalatiya 5:21 ekintu kyonna kasita kibeera kinyumu tosobola kukola kuyingira bwakabaka bwa Katonda kati wano wenjagala kutegeeza bano abayimbi abagenda maybe mu bitundu ebyenjawulo Musena oba wonna ne bakola ebintu byabwe bamanye nti balina okusinza Katonda basooke bate Katonda bave mu kwagala okusanyusa abantu alina ebigambo byayogera era nga biri mu 1 Thessalonians chapter 2 from verse 4 to 6 nti abantu abasinga baagala nnyo okusanyusa abantu ate ne balemwa okusanyusa Katonda tovola batubeera wali mu kusinza n'olabira ddala nga empisa ezirukisooka dda omwana engeri gy'ayambaddemu nga mulokole engeri gy'ayambaddemu toyawula n'ali ku street wali anoonya okimanyi nti musobosa okuyingira mu kivulu kya Kibijjigiri n'ogana kuyingira mu kivulu kya Mima Maiko nedda naawe iyo oba nedda ekya Kibijjigiri okiyingira ekya Mima tokiyingira naye gundi ya kivulu kya mwannyinaze ono alinaanye Maiko naye nsobola okuba nga neetegese nyambadde akagatto kange akaviiri kyekyo ŋŋenda maafa abaluŋŋamizibwa Mwoyo Mutukuvu tugondera ddoboozi lyaki mbeera nkyali awo neetegese nfuluma Omwoyo Mutukuvu naŋŋamba back mu kasenge ogende mukyakibijjigiri weetaaga kwegayirira mukyakibijjigiri kati ekivulu kyono ne kigenda mu maaso ne sirabikayo si lwakubanga mukyawa n'olwokuba nnuŋŋamizibwa Mwoyo ki kale musubira ndi maliza mu kutopikerera ndetaka kwasomerako ku lunyiriri 1 Timothy chapter 6 from verse 9 from 9 to 12 kanzanguye 6:9 ugamba wait but they that be rich but they that will be rich fall into temptation and a snare and into many foolish and hurtful lusts which drown many in destruction and perdition for the love of money is the root of all evil which while some converted after they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows tuvura abambage ne bakore ebifuru byabo nagenda kufana gamanze chansaze nanyiga natabuka nenga amazima gagano chamusaze kubanga yagala nnyo sente zaganye ekyo kitundu ku bibono Kristo bwe yatuyita yatugamba tugenda kunyumirwa birungi byokka naye yagamba tujja kusuubira naki kati gwe buli lwolirabanga ekivulu kikusaze nsonga si yakunyigira abantu manya tegeera nti ekigera ky'amafuta go kikoma ku bantu 6 era kyawaluddeyo n'omupoliisi ne kimuleeta eyazza okuuma eddembe oyo gwoba obuulira enjiri kati bwaddayo ekizibu si bantu abatalabise yongera kugwa maaso ga Mukama omunoonye paka waanakuwa amafuta agogera eri eggwanga n'osika enku yange naye ebisinga ebifulu byabwe si byabwa Katonda sokwende mu katono njagala mpe ekifulu kimu ekyabayimbi bano bemuyita abanene nga yali ayisa abantu mujje mulokoke n'agamba nga yakamalizawo n'agamba kati mpita abantu mujje mukoleki ate nga ze mucha gospel enyimba zinyiriza gospel soko lindemu ko katono era tenasembye okulaba abantu je mwabadde mwagala nagenza okulaba nga ali ku rujjirwo oringira mu ggulu nga asese na mulokole nina mwabalokole kati n'olwekyo twetereze obudde buggwayo matisi bade njagala kiriwe kitika linda katono nnyo just dakiika 2 zokka Mima njagala muwakanya Mima wabagamba nti muweereza Mima njagala ave wano nga Mima Maiko mikisanga ye afukade wano agende Nakaseke mwagenze kuweereza Mima njagamba aanze tebankubidde essimu omanyi lwaki bali baganze munansonyiwa mujaga nti I'm referring to those examples abali lindako bali baganda bafe abasaidi eri you know what akola tuwa kutuwa nti nagamba ngenda kuva wano e Kampala ngende Nakaseke ngende Oyamu ngende Mbarara nga mbunyisa enjiri yange naye no wa gospel juke mu Bible mukwafe yagamba mbalekedde emirembe mugende mubuulire enjiri mu nsi zonna neffe tulina kintu kimu tubulya kaalo
mima abulya bandejjaawo otegeera kati nedako kukya sente nze njagala musumba ngamba nti nno tayagala abayimbi basabe sente akolere kintu eki agende azimbe studio ku chachi ye okitegeera akwate kwaya ye nga jagamba nti ali mu kumpa opportunity agiyimbise akube nyimba bitano awo basore banje bakange mulamwa baffe emirembe gikyuse minjo nyindala yensonga lwaki tufunyemu challenges nga batugamba oyo ngatamanyi kuyimba tukanga ali muyimbi wa gospel abayimbi banji baba comparinze ku bayimbi ba legends oba bayimbi abamu ku batandika gospel industry abamu ku bachala abamu ku basajja bakatonda abayimbi nyimba paka nakatinga zikyavuga kati ekibuzo kyange kimbuuza esaawa zineeno omuyimbi wa gospel oba omuweereza yandyekumya atya mu generation ezikyuka enkya neggulo n'otuuka mu generation naye nga osobola okugifiitinga mu gwe ng'omuweereza yensonga lwaki abasumba balina mu kizimbe so tulina abayimbi bagamba music waabwe talastinga akoma ku 2 weeks akoma ku mbwe neeyisa kakati nembuuza bano abaweereza how best can they stay relevant? How can they stay relevant in this rapidly changing generation? Kuba omulembe gukyuka oba okyali wogo balese bero bontom empale balese ziri endala nola omuwi wa gospel ng'asibye enviiri nola omuwi wa gospel ng'ayambadde buggulu abapita butya crop top azze ku stage lwaki mulembe ayagala kufiitinga mu audience eno kantandike mune musumba ano kantandike ne mama iko oli muyimbi weba naleeta encupa ezikomeno waggulu mu ntumbwe tujja genda okulaba ayayimba omusaayi nga naye ayambadde encupa lwaki wetaaga okufiitinga mu society ya generation wekumyeta gwe ng'omuyimbi okulabika nga generation abayimbi obuzibu bwe tulina abasinga tetusoma bayibuli soma bayibuli erina kye bayita dressing code ng'omulokole bw'alina okukola ki buli mulembe kulina n'ennyambala bwe tuba tuzze ku bintu byonna ebiri mu nsi si birungi ebisinga byonna kabire fashion and design sitaani gyali mu byokulya gyali mu byokunywa gyali naye gwe olina okumanya bayibuli eŋŋamba ki kyenina okwambala ye kino kyempulizeetinga kati nze kaneegerezebwe nti ennyimba zange zensinga okuyimba za revolution endala za kusinza nze abantu abasinga ndowooza teri yali andabyeko nga nyambala baseball but is a find of a style era nsobola ojjambala nenyambala timbalandi yange bulungi ngimanyi era nsobola ojjambala nenyumira but ekyo si kyekigira kyange kyenaalyagadde si kuba nti kibi naye kisinziira wokikoze eki wokikoledde lundi olugoye olukufiitinga muki mwekyo kyoweereza ne Katonda ng'omuntu ajja kulaba okuva ku nyambala gwokimanyi ebintu ebimu ebisooka okutusikiriza mu maaso g'abantu oba ebisooka okukwata mu maaso g'abantu ennyambala kwekiri era byebimu ku byokulwanyisa sitaani byasinga okukozesa even ne mu nsi kakati gwe manya sitayiro yo omanye kyoteekeddwa okwambala ng'omulokole ekiri according to the Bible not on your own thinking because of style nze ayogera naawe nakolanga mu ditti mu owino nayimba ngo sirina sitayo yangoye gye sitamanyi nayangato gye sitamanyi naye bonna abantu abamanyize bamanyi dressing code yange siva mu masuuti amina kale musumba Agnes nga tugenda okuwumulamu ensonga eno abaweereza beekumi batya okusigala mu mirembe nga gijja nenviri netuzisala nga zitudde eno nezisigale n'omweza nensigalawo nga nkyafiitinga kati omuntu omuyimbi okusigala I think that is relevance okusigala nga ali relevant mu buli mulembe nze nja kugamba kusigala nga awuliriza eddoboozi lyani lya Mukama ekyo kyekijja omuyamba okusigala nga ali ki nga ali relevant ate nga n'ekirala music we nga amusimbye ku nnono eya redemption eya hope nga ennyimba ze zireeta essuubi eri abantu ne even okuyimba ku his personal struggles kuba sometimes we affiliate so much ku muntu kyaba atugambye nga kiringa personal weakness obanga atunyumiza olugero lwe nayita wano kati abantu ekyekintu kitukomako nnyo fe ababeera bawuliriza naye okusigala nga you can cut across all generations ng'osigala oli relevant in all generations kuwuliriza ddoboozi lya Mwoyo Omutukuvu n'osigala nga oli obedient in that voice. Kale musumba ali jana jemba okuva ebbombo nkutumiddeko kwoli kale wenyini wengenda okunywera ku mazzi basebole banyabo naye bwenkomawo
tugenda kweyongerayo n'omulamu ogwo katono nnyo then bwe tunaavaawo tujja kutunuliramu ensonga endala yesaagolo bayita national prayer day naye enteekateeka y'amanya bayibuli y'okujjukiza yakomyewo era leero lwe lunaku olusembu mweno wiiki yatandise lwakubiri egenda beerangawo olwokusatu paka olunaku olwokuna ssaawa zibeera 5 ez'ekiro ku Kingdom FM ne ku Kingdom TV abalala bagyekumiddeko batumiddeko mama Hanna batumiddeko ndabira ka Hanna kange ni omulala awo gwe mama Ethani Biba mwenna abaliko abatubudde mugaka mutulabi na tubaagala nnyo ddala makati ngatona agenda wala masavu misafiri kwagambye agenda tegeka ekivulu ekyabasumba bonna barikodinzeeko agenda bateka mu kifo eki cricket ovo naye n'agamba singa abasumba ekivulu ekyo kibasala agenda kukwata emboko omukomu gwateeka wansi kubanga basumba kati bayingidde nyene waffe amafuta gaffe anti bagala cricket ovo mugijjuza abasumba mwenna pasita yazidi twagala muyimbe era no recordinga aba records onogenda bwoba oli ku ddaala ly'okuyitibwa okibulira enjiri ogibuulirira mu mbala misafiri kusebo misafiri kutegeka tukyali awo kuyitibwa mu music ekisookera ddala kubeera mu kigambo kya mukama waffe Yesu Kristo abayimbi basome ebyawandiikibwa babitegeere ekirala kukola enkolagana n'omwoyo omutukuvu. In fact kanze wali ku kigambo nti tuyina written word of God abasinga balina ne esategerekeka Bible esategerekeka tetage soma King James version musumba osanga olinga yasoma Jerusalem Bible tulina Jerusalem ngerimu n'ekitabo kyabayita the Book of Goliath mwe mune Book of Blessing. Yes, Book of Blessing. Baina kwekumira mukola enkolagana n'omwoyo omutukuvu ekirala beyawule kubana abagamba nti weetaaga kubeera na musumba na kanisa weetaaga omusumba osumbibwe obeere discipled obeere mentored obeere disciplined in the gospel even in works n'ebintu ebirala byonna ebyetaagisa okusigaza ku mutindo gw'okuweereza Katonda mazima ne mu mwoyo. Ekirala bateekeddwa okwewala okukoppa abantu b'ensi okwegeraageranya kubanga ndabye abamu baagala kuyimba nga bawihona nomulaba yenna nga ayina engeri era balina ne stage names kati simanyi oba ekintu ekyo nakyo birina okukitegeeza. Nze edda nali njagala kweyita okukola music nga neyita like kugiyita Wycliffe music okitegere kati ezo stage names zemwetansa okwewa zibajjamu kuyitibwa kwa Katonda muba muliko omwoyo gwa impersonation bw'oba amanyi nti bakuyita James call yourself James vambine byokutanga Jemo ebya Jemo bigenda kutwaza na mugeye na muntu mulala that is impersonation. Ekirala oteekeddwa okulaba gw'omuyimba oteekeddwa okumanya kino nti olina okubeera mu kusaba n'okusiiba ebyaddala abayimba abasinga simanyi oba musaba ne musiiba naye mumanye amazima ennaku zino bagamba Yesu yabasiibira era yabasabira bannange kati bakyetaaga ekirala bamanye we bagenda okufumbira music tengamba studio saba omwoyo wa Katonda akuwa amagezi ofune studio nga abaweereza abali mulokole abakuba ebivuganyona balokole agenda okumastering oluyimba mulokole agenda okupromoting oluyimba ngamasavu kankubuulire kino ekinnumanze mu byonna bino bakitaffe mu Katonda ne bamama bebogera birungi naye naffe tutulawo ne tugamba ono omukyala weyajjani sisi wayina weyajja e Kampala wano nabuza beautiful wange wamaawo wona obola abakazi mwemanyi fashionism awona ayambadde sente meka nagamba ye ayambadde night dress ena ayambadde akantu sapatu zibeera kuba mbinabiro okitegeera ono wali eyagenda e Makerere mu kisaawe mu Makerere University ng'amatwa gawumudde anyindo zonna zitaddemu ki okitegeera ye Frankani
Franklin Lichoyo muganda Arakeli ochegera weja mu Uganda ye nainanga nemba izo byonna bina abiyaga ochegera naye abaloko they were raising up nti moya ninye onayambadde night dress ne swimming costume naye ate ondo waffe mutu mumu bless mumu blaminga bukwana nvi naye nyiriri kandi sumi mangu musoba kibinyo okumanya Bible nenge okimanyi nizo tukikola amba Franklin Franklin yajja wanino nga ina alinga embo 1 Timothy chapter 2 verse 9 era kigenda kutuyambako wano mangu Bible okimanyi ate manyi kirimu toyina tokola birimu Chekindu bakwasomba. Ono nyirwengende okusoma wali agenda okuyambibwa. 1 Timothy chapter 2 from verse 9 to 10. Okay. It says, in like manner also that women adorn themselves in modest apparel. But uri a modest apparel manyaregi ngi kundi show baka show bisam mabere kuboga ezengoye teziriyo. Ezo zibancham. With shamefacedness and sobriety, not with broidered hair or gold or pearls or costly array, but which becometh women professing godliness with good works. At mwena bambara zi damage mbega yide na siba kala munana mutwe echecho. In fact, abambara damage bamanye kino bali kumwego obularu obutamivu webale omuna Uganda obwewe basisi waina nga babyambala ati nze balina okukyuka basisi waini yali ayambadde akantu kankuminya tewakalaba dress simple yingidde mbaweereza swimming costume kale katu kamalize bwe nti Romans chapter 2 verse 1 eyina kyeyogera kinene nnyo era egamba nti kubanga abasinga ndaba emibiri gyaffe gino gyetaaga kuyamba. I beseech you therefore brethren by the mercies of God that ye present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ati n'olwekyo emibiri gyaffe gino nagyo tugiconsidering. Nze nga mpulira abantu bangi nnyo nga bagamba nti Katonda atunuye omutima gwokka olimba. Abaseseruka ekisooka 5:23 tegamba nti Katonda tukuze emyoyo gyammwe n'emmeeme zammwe n'emibiri gyammwe agikuume nga tegiriko kyakunenyezebwa okutuusa ku kudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. N'olwekyo ayiwe ndowooza ntirawo enamba z'amasimu nga bwenyanjula topic eno esembe tugenda giyitamu just briefly ntekerawo enamba z'amasimu awo abatulaba nga balina ensonga emu endala gye baagala okulabika nga bateesaako oba nga batanyako bakube amasimu. Bw'okuba essimu tuukira ku nsonga ate making sure tolina nye TV because bw'onookuba essimu ng'olina nye TV sijja kuwabudde nja kujjako bujja enamba zigenda kujja. Nazzi kuno abantu ba gospel bali batandika okuyimba waliwo sympathizing statements ze bakozesanga era zabayamba nnyo to penetrate. You know abamu olina agamba nzi mama yafa tata yafa abewaka bonna baafa n'abika abijuka. You know abantu baga bambi kana kambala ne bamusembeza they love them so much. Musumba nafise ekintu ekyasobola okuyamba mu gospel okupenetrating amwe generation mema mayiko gwatandika amasimu noza alini ganterekawo ngenda kukwata mwino buli bintu wa gospel agamba nali mu bbala nali mpandika nyimba za sachula n'omugambi eza gospel mekazi olina ezikutte ku bantu ekirala nga tanagenda mima mayiko nze kankubuulire mu bulamu era ngamba nnyo abantu wano ku TV gw'otagezanga kwesiga niyo banga akoze church nze omudongo because I know the showbiz nze nyiza okukola oluyimba omudongo nze ne lukwata abantu ebya bina musumba najja n'ekigambo nga genda kwata abantu 10 fe abadongo tumanyi okusika kankuye wali omuyimbi incident ennungi George Rubega balina Judith babiri bamuyita awantu awamu okuyimba nga ayagala kaki kasenti ne baba George toyinza ku pretending agamba nti wali gwali ogedde ze jogedde George Rubega ne bamuga tosobola ku pretending ambu wali onywanga omwenge nti I can do it ochegera najira mu format eyo I was once muyaga yaga natamanya nti sitani buli w'omuyita agamba blood so konyweko we yanywa koro yalina kudda Lubaga yasubira akanywedde muko ngali nalya gye bamukwatira lwaki in the music you have to come with a hook mima katono nyo sonywa fala dongo tumanya huku eino kwata abantu thank you Michael ekikulu kiri bwe kiti omuyimbi wajira kuki what was your slogan chenjagala okunnyo ndi awandika sachula wagamba awandika sachula music no masabu sagalo ndio kunikuliza bulungi wande tuli mukusinga tuli mukusomesa abantu babereko neche bayiga music olina okusooka okumanya kikatonda kyakuwadde nekyogenda okudelivaringira abantu
nze nkugambye mu nnyimba zange oyinza obutansanga nga siyimba nga ngoma Yesu gwe munange nga ziri mu biseera ebyo simbi era nazo zirina bezikola ki waliwo omulago gyo okusanga nga yayimba nnyimba zizaamu maanyi si kibi waliwo ayimba revolution katugeze nga Joseph Segawa nga yayimba revolution bayibuli n'owulira oluyimba gwe kenyini ne weekakanya n'oddayo n'osaba newabeerawo n'omulala ng'ajja kusinza akwate ku mutima owulye eddala nga Katonda akola atya ali awo kati kisinziira gwe kyokoseza mu bunafu bwaffe ffe ng'abayimbi revelation Katonda gy'aba akuwadde gy'okozesa ate era eyo gy'okozesezza Katonda era gy'akola ki kankuwa ekyokulabirako ojja kusanga oluyimba I'm sorry to say naye ojja kusanga oluyimba lwa Joseph Ngoma Yesu yegwe munange nga kyakintu nezirusinza ate osange Brian Lubega oba kangizwe nga ku luyimba nvunamu oba zonna zetumanye za Brian Lubega ng'abaana balukwatirawo mangu ne balusinza ne kuki naye nga tekitegeeza nti yina si gospel fe Katonda akukozesa mu ekyo kyokola ki omuyimbi manya Katonda revolution gyakoze eki gyakuwadde si kibi omuntu okuyimba ku nnaku ye kubanga waliwo omuntu addamu amaanyi naga sirinzekka noono yakiyitamu olaba Katonda amutuusizaawo si kibi nekino tukijjawo okugamba nti bano ono ayimba kino ono ayimba kiri nze olaba eri bulamu kabere copy blind styles zaabwe ze bayimba styles gye ziri mu music bwe twatandika okwogera styles z'obu music waliwo reggae waliwo salsa waliwo caribbean naye manya kikyengenda okuyimbira mu reggae ya then okiddire balinge okiwa abantu bwe baba bakitegedde ekyo kyekikyo yakiriza musumba aginesa bigaba essaawa zino omuyimbi akyasobola okujja ne sympathizing gundi eyo ndongo n'abeera well received audience ne receiving kiyinza obutamukolera kubanga omulembe gukyuse ate ekisinga obukulu mu kuyimba kuno kuba buno obuweereza bwe tukola si bwaffe Kristo ye yabutuwa era ayina bw'ayagala butambuzibwe so ayagala ennyimba zaffe zireete obununuzi oba redemption eri abantu zireete essuubi eri abantu zireete ttendo gyali nga ye eyakola atya eyatuwa obuweereza obwo so sympathizing statements nsuubira kati ziyinza obutakola nnyo zirina we zatuyisizaawo naye kaakati tezikyasobola Musumba yashogera bino nga wumba amasimu roza tugakwate nga wetuwogera zengamba ita kunamba eziri ku screen yabo kuba kweso kangeri busy kuba kundala obo kube kunda tulakenga no the iris zikere nga ziri constant because tunatiro kumaliza show abantu bakube ku masimu babuze either yinzo okubuza ekibuzo obo yinzo okubanga olinacho yagala okuwabula wakukulu kaliko ojja mumpa tulakenga tweyongerayo Big Masab oli legendale oludde mu ndongo enduddemu naye sikirikinekyata mbese Chelsea yansiingira abakolebwa ekintu ekyo nga tayagala tutwala mu Yerusalemu abakikola ekiyitawo Wirubi owa Ohimaroon yayitawo Ngoma yayitawo okitegeera wali yatugambanga nti yasula wansi wa pulutebo naye nga te maama aladisi ekanungu yena ayitawo nti fe abadongo tumanya nti wenajja wamusuma wali eri Kabowa nina okujja n'ennaku eyo okitegeera wali nabavuga emmotoka ngaza beyi nazipakinga ku shero wano wali Kabowa natambuzawo kapiki ndi bubi naye nga emmotoka gyalina awudi ya beyi Wanji hello tampisa mwe gadi ali ku line Wanji sebo Wogera kone kama Deogresi yakuve Uganda ye tata kakati dagala mwenna owaba na Uganda bonna bakitegeere nti omuntu okuyimba oluyimba ne lufuluma kitwala eddaala ate waliwo ebintu ebikiwanirira
ekisooka ofuna revelation y'oluyimba oba okwolesebwa kwalwo kati nga Mukama alikuwadde ni kati gwe kyokola n'oluwandiika oba ekyokubiri n'ogenda mu studio n'olufulumya kakati Mukama yalikuwaho Omwoyo Omutukuvu n'alusaako amafuta so ekyo kyekitwala eddaala mu kuyimba so abayimbi bonna ng'omusumba baabadde abagamba balina okusiira balina okusaba Mukama asobole okubawa ennyimba baziwandiike bazirikodinge ate amala aziteekeko amafuta. Amina taata weebale. Mukama abakuume mwenna nkwagadde Musumba. Amina. Kale oyo yakubidde yibanda Jose kuba kuli kolomera bampe bakube back to back mbamale kuba ku namba esooka weberi busy kuba ku namba endala tulabike nga tuwuliziganya oteese oba oli awo oyagala okuwabula wangi. Hello. Wangi sebo. Mukama yebazibwe sebo. Awewe ekitiibwa taata ogamba otya? Amannya nze Joe Flight. Yes sebo. Kakati Mukama wange bali kuleeta abaana abakutana abo kati abasumba baffe ne masabo mutemeddeko. Kakati nina ebibuuzo bibiri. Ekibuuzo ekisooka kiri ku kyandiko ekituweereddwa nti money is a root of evil. Ekyandikibwa ekyo kikoma kukola pakadde oba kikoma ku ki nga kikola ku bayimbi nga basaba ssente oba tekituukako mu kiweebwayo. Ekibuuzo ekyokubiri obuteegatta na bayimbi nabansi bano abatakkiriza awo okwegatta kukoma kuki kukola ku kuyimba kwokka nga tukola nabo emirimu gyonna ng'oluusi ne bakama baffe oluusi batusigana ebintu bingi naye fe okubuuli tunabaweza kyeziri nga tubasasudde tubalaze nti bo babirafu bali mu kizikiza. Webale ni Joe Flight eno omuyimbi wa gospel ayi nyongere omukulu w'essimu omu yokka abasumba tubawe akadde okusobola okuddamu amasimu gano naye tujja kuba brief omu yekka asembayo ku ssimu wangi. Hello. Mukukute Villa TV oyo wabagize ngo mujjako ngo mpali serious sawa zino kantwala njagala ali serious wangi. Nze mbadde mbuuza ye taata mbadde ngamba mwogedde ku kintu ky'okugenda okusolooza ssente mu bivvulu oba awantu wonna nga baategese. Nze ndaba nti nabo bateekamu ssente naye bwe bagenda mu kyaki okuyimba tiwali ngeri kyonna gye bafunamu ssente lwaki nabo beetaaga ssente ng'abantu okujja okugamba nti okugenda mu bintu ebikyamu ebirala naye bwe baba bategese baga nti emmeeza ya mitwalo 10 wano y'abiri lwaki temugenda ng'abalokole ne muwagira ate bampita Samuel Kirawo nsinzidde Gombe Butambala akumata kumirambira abasimu tugagaddewo Musumba Redeemed ekibuuzo ekisembeyo kye twatandikako briefly dakika nina ntono nnyo mu butikitiki soko ekyobuwakyo nyonyodde ekyokusasula ebivulu then nzire wa Musumba Agnes atanye the money is the evil cause of is the root cause of all evil aja kinyonyola soko tunyonyole kyagambyo abayimbi sigana bokufuna sente naye bw'omanyi nti ogenda kutegeka atiri soko okole campaign bakuwe sente ogenda osasula ekifo abantu bayitire bwereere bajje basinze naye bino ebyokuyimira nti ogenda kuteekawo ojja kuteeka emitwalo 10 emitwalo meka kiba kitegeeza ofudde mu doctrine y'enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo oyingidde mu kikyogwe kyoyagala it's a business era mba nja kugamba nti yange ogendeko mu owino tanka okutunda engoye efune sente naye totunda njiri ya Mukama waffe Yesu Kristo nzikiriza wali abantu abasobola okukola donations naffe mu kyati bwe tuba twagakukola seminars tetugamba abantu tujja kusooka tukole ki tubateereko business wano mulete mutwalo community then tuinze no we ask you bring money so nange nga babasooke bakole ki bakole how can I call it kale bagambe oba kubasumba n'abantu abalala baba supporting bagambe okugenda mu kifo kino twetaaga miliyoni 5 basooke bazifune then bagambe bayita abantu bajje basinze n'okutendeeza n'okuweereza. Thank you Musumba Agnes omukulu Joe Flight omuntu wa gospel abuze ekibuuzo ekyane bakigamba money is the root cause of all evil kikola ku bayimbi bokka tekikola ku kiweebwayo mu kkanisa eri abasumba ekyo njagala okimuddemu
mu conference wali zo conference je yabayimbi batujeko sente dituweyo nokaba bannange kiki omanyi waliyo kye bayita a strategic mistake. Strategic mistake we wano omuweereza ng'ovudde ku ddaala ly'okuyitibwa ogenze mu ddaala ly'obulonde Mukama akuwadde obuyinza n'amafuta awo abasinga we tufuukira abanene okusinga Kristo ne tubanga Bayibuli tekyatufuga okiraba ng'olaba nti kati gw'oli munene osinze Kristo ki obunene kati awo we tugwira we tulemererwa okukuuma obwesigwa naye njagala okutegeeza Katonda ow'omuggulu oyo omulaba nga yakuyita n'otambula nga bw'akugamba era nga bw'ateesa akusumululira ensulo z'obugagga. Katonda yagaggawaza omusajja gwe bayita Sulemaani mulowooza olwaleero Katonda oyo yakyaluka akyaliwo bw'okola n'otambuza ekirabo nga Mukama bwe yakikuwa Katonda ajja kutuuka asumulula ensulo z'obugagga. Omwami ono abadde abuuza statement ege gye nyitaddemu nti nno agamba nti n'abasumba baagadde nnyo ssente nti ku kiweebwayo njagala nawo olambululemu ekiweebwayo kisabibwa mu bukyamu oba ekiweebwayo tekisabibwa mu bukyamu ekiweebwayo kiri bibiliko kiri scripture si kintu kye twatuula mu kakiiko ng'abasumba ne tukibaga ne tuteekawo etteeka eryaffe nedda ekyo kiri bibiliko naye ate okugamba nti the love of money is the root of all evil. Money has no money esente nga zo simbi naye sente kasitazisanga omuntu ng'alina obubi mu ndaayi awo zijja musumba ate okugabagabako n'atunda enjiri ate okugabako kibi bannange abalabi baffe abake TV tuwebaza abaddeko naye bannange naffe we are human people so kati go era onogamba era masavu oyo sigenda kunamuka please I'm a human people also a human person also nange you are human people I'm a human person nekirala katono nnyo kali bannange mwena tukuume emirembe moment gye tulimu eno yakuuma mirembe goyagala mwagale ku mutima kunaku linga lutuusa okulonda nga 14 January mwagale ku mutima go takinga. Abayimba basaba ssente mumanyi nti bamalayika tebasaba ssente okusinza mu maaso ga Katonda n'okugaba si kibi era mbategeeza nti mwekuumire mu Mukama waffe Yesu Kristo. Ekirala abasumba n'abaweza abantu mu kyalo tusapootinga abayimbi baleme okuyingira ate mu kwagala ssente bonga wano ate ekirala gwatanaba kulokoka naye ng'oyimba ennyimba za gospel atanaba kulokoka nkwegayidde kkiriza Yesu Kristo ng'omwana wa Katonda yafa n'azuuka ku lunaku olwokusatu ogende obatizibwe mu mazzi amangi mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo osobole ate okusiga ogenda mu kyaki osome ekigambo okyuke Mukama ajja kukuŋŋusa. Netukutuuka evuge nti abayimbi mukuume bakitammwe mu Katonda be mwatandika nabo mukuume okugondera eddoboozi ly'omwe omutukuvu n'okola okwagala kwa Katonda. Nga nsiibula njagala kutumirako maama wange omulungi wange alikabo waawo bamuyita omukyala Saara Oswana. Njagala okutumirako baganda bange okutumirako abaweereza benkola nabo Omusumba Florence, Musumba Agnes, okutumirako abantu bonna gye tuwangaalira mu buweereza abaweereza mu Prayer Tower Church mukoze omulimu gw'amaanyi okuwanirira emikono gyange. N'ekirala nsembyayo mukama wange Dr. Tumwine George, Dean Faculty Law, Metropolitan International University. Nenjagala okutumira n'abayizi bonna abakohoti yange eya 2 semester 1 ku Metropolitan International University faculty ya Law. Mbagala nnyo Mukama abanjagalire era abankuumire. Amina. Mima Michael Sibula. Mwebale nnyo kubeerako mwenna abawuliriza mulamwa gubadde mulungi nnyo. Njagala okusembyayo n'akagambo kamu muyimbi gwe musumba gwe ali eyo munansonyiwa okukozesa gwe mu Luganda si kirungi. Manya omulembe gw'olimu buli mulembe gubeera n'ebisoomozebwa
buli mulembe gubeerako n'ebirungi n'ebitali birungi naye manya omulembe gwe kigenda okuyisaawo kumanya mulembe gwo nkusabidde Katonda akuwa ekisa ekyo era Mukama abanjagalire ennyo nga nsinzidde okuva ku Ndejje Victoria Church Omusumba Yazidi Muwanguzi abatumidde nnyo awo ku Ntebe Road Musumba Munonyi akyayimba Musumba akyayimba tulinayo bato tulinayo kabato gwe tulinayo kabato sinza kulabika webale kulaba There is Still Hope okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15 osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com eno ye There is Still Hope channel y'essuubi.